Bannayuganda bagudde mu lukwe lwa General Kaguta Museveni ne Colonel Dr. Kizza Besigye byabadde bapanga era bali no bamusekerera bakuba bukule bagamba tubategedde twabaguddemu akabadi kamwe kambadde mu Rwanda kulaba nti musala speed ya president Kyagulanyi Center mu Robert Bobwa no mujja kumulamwa gw'okubajja mu ntebe kubanga mu mwali mwezimbira opposition yammwe bayina no Bannayuganda bwino munju Colonel Dr. Kizza Besigye oba badalowooza mbuno Bannayuganda bamumanyi nti ebintu byenne Museveni tebabitegeera bulungi kati no gujabagidde nti yabaddagala lujirwa manju bulijjo ng'abuzaabuza Bannayuganda balime kuyingira kujjako General Kaguta Museveni kakati balabe ekintu kyabagenzeeko kibadduseeko kibatolokako ne basalawo bapangibwa akabadike mundu mu Uganda eddemu estuke efune molalo ya Colonel Dr. Kizza Besigye mbuno Kyagulanyi bamuggyeko amasannyalaze oba bagamuwa simanyi nange leka tufune ebirowoozo by'Abannayuganda ku nsonga twebaza Mukama Katonda olunaku lwa leero oluvannyuma lwa katemba yenna akoleddwa Mwami Museveni n'obubondo bwe kubanga okuviira ddala mu 86 nabagamba Museveni bwe baamala okujja baatuula wansi ne bakkaanya ne basayininga kye bayita 50 years plan ey'okumakinga sure nti nno babafuga mmwe Bannayuganda bwe bamala okusayininga 50 years plan baanoonya obukodyo bwe basobola okukozesa okulaba nti bafuga Bannayuganda era obukodyo obwo obumu ku bwo nabo banyonyodde ne mbagamba wali akadivide and rule waliyo n'okubakano ak'okuguluminga abakulembeze nabagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni aleeta abakulembeze bwe mu opposition era eggwanga lya Uganda ojja genda okuzuula nga ba opposition abatuufu abaliwo nti kituufu be opposition nga babale era nga be batuufu naye nga ate abo abatuufu tebafuna access tebafuna maanyi tebafuna na buwagizi bumala ninga amazima be batuufu abayina okufuna okubeera okuba benga be batuufu abavuganya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni obukodyo bwe basayininga ne banne kubanga musajja mugezi bw'amala okusayininga ne banne yabatirimbula bonna yabatta n'abamalawo bw'amala okubatta n'asigaza egyo emikebe gy'asobola okugamba nti mbagambye mukole kino era ne gikola ekyo abo abasigalawo abamu ku bo bebo bali mu kutambula nabo nga bazannya emizannyo egy'enjawulo abantu abamu tebabalimba oyo omusajja ayitibwa Dr. Kano Kizza Besigye amaanyi ge yafuna okutundibwa eri abantu kubanga baamala okumuleeta tayagalangako Uganda efune enkyukakyuka ekyo tebabali ebinusu ekyo nakibagamba era nkiddamu kubanga omuntu yasooka okutunda Mwami Museveni yasooka okutunda Dr. Kano Kizza Besigye yali Dr. Kawanga Semwogerere yali Alhaji Nassa Kibirige Sebaggala ng'ebiseera ebyo balwanyisa amaanyi n'obwagazi obwa Dr. Kawanga Semwogerere Bannayuganda gwe baali baagala owaddala wabula olwa Mwami Museveni nga mukujjukujju ayita mu kakodyo kaabo kw'obwo obulagaano bwabwe bwe baasayininga okulaba nti beekumira mu buyinza bakole emyaka 50 nga bafuga Bannayuganda baasindika Dr. Kano Kizza Besigye ne batandika okumuba abakaka mu mwagali basobole okuzannya pulaani ze bwe bamaliriza okumubasindikira era eyo ddiiru yalimu ssente empitirivu mu bantu abamu abatunda Bannayuganda kati olwaleero kambu bagambe omuntu eyalya mu struggle olukwa omutuufu yali Alhaji Nassa Kibirige Sebaggala seya mu mujjukire gwe bagamba oluyimba lwe yayimbanga agambye nyabo tuwe Besigye bululu ali kuno ng'ojjukira oluyimba olwo ali kuno ng'osobola okujjukira ebyo ebyaliwo ali ku vidiyo eno ng'osobola okujjukira enzija ya Besigye kubanga Besigye abo bonna bano obubondo bw'abano abantu bonna abaliwo mu politics by then amaanyi baali bagajja kwani ku Dr. Kawanga Semwogerere Bannayuganda gwe baali baagala ebyaddala kati bano akakodyo ke baakola baakwata ssente empitirivu ne baziteeka mu Dr. Kano Kizza Besigye nga bamaze okufumba pulaani nti agenda kujja abawuddiise abalimbe nti mu Uganda mulimu opposition kumbe temuli opposition era agenda kutambuza ekyo n'olwo olulimi lw'ekirimbalimba ebbanga eri eggere ng'eryo lye baasayininga bamuwa ssente empitirivu n'abasajja abaaliwo ebiseera ebyo oyo omusajja amanyiddwa nga Seya Alhaji Nassa yafuna ssente empitirivu baasayininga ddiiru bonna abaali mu politics ebiseera ebyo naddala ku ludda oluvuganya baafuna ssente empitirivu
wabula sente ze bafuna zaali sente za mubi wa musolo, zaali za kutunda bannayuganda. Era y'ensonga lwaki nti emyaka gino gyonna mubadde mufugwa, wabula mubadde temufugwa nti nno muli bajega oba muli badongo. Bano wadde bababikka amaaso nga bakolera wamu nga basayininga endagaano y'emu. Olunaku lwaleero ekindeesezza ebyafaayo ebyo, Dr. Kanokiza Besigye, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka President w'eggwanga Bobi Wine eyalondebwa mu mazima n'obwenkanya yeesitudde kwoteeka n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform ne bakulungula olugendo okugenda okukyalirako Dr. Kanokiza Besigye eruzira. Wabula njagala okubategeeza n'okubamanyisa mu abanda bano abampuliriza, ezo geemu tebazibazannya, tebabalimba. Teri muntu nabagambye mutuule wansi mubenga abaana abaali emitwe gy'ebyennyanja mubeere bagezi. Emmundu eyita etya ku kisaawe Entebbe neeyita ne ku kisaawe ky'e Kenya neeyingira, oba ku booda ya Kenya neeyingira ng'eyo gavumenti temanyi. Ye ku kisaawe nga ku muntu nga Besigye, okusinziira mu mujjukire, okusinziira sensitive Mwami Museveni n'obukodyo bwe bwazannya. Kubanga buli mundu Mwami Museveni njagala kino nkibabuli ebintu ebyebizannyo byonna naffe yabituzannya, nange yabinzannya. N'akwata amasasi n'ebigala by'emmundu n'abiyiwa ewange, n'agamba nti nno n'ebibinja by'abayeekera era bannanga okuba n'emmundu, era nayina emmundu, nga bwe batyo bwe bagamba. Era y'ensonga lwaki twasibwa ekitalya mu musango gw'ekalangala, era bye bimu ku byanyiiza bannange. Kati mumusooke mwebuuze, Dr. Kanokiza Besigye piste ezo yaziyisizaawa, emmundu ezo yaziyisizaawa ne ziyingira Kenya. Ekyokubiri, njagala okubabuusa, tewali muntu yenna ayinza ku accessinga gavumenti ndala ngeri gavumenti temanyi. Wabula waliwo olukwe lwe nabagamba nga akalulu k'e Kenya kawedde nga William Ruto amaze okuwangula. Nabagamba nti William Ruto ayingidde mu bukulembeze bw'eggwanga lya Kenya ng'aleeteddwa Yoweri Kaguta Museveni. Museveni yateeka ssente empitirivu mu Ruto, essente z'eggwanga lya Uganda. Era bw'amala okumuteekamu ssente empitirivu, bayina pulaani ze baali basayininze. Abantu nga Babu Owino baakumanya nti nno oyina access, oyogera n'abazungu, era waliwo ebintu ebimu bye muli mu kuseetinga ebyali bigenda okulumba Uganda ng'akalulu ka 2021 kaakaggwa. Singa Mwami Museveni yasigala atyoboola eddembe ly'Abannayuganda, Abannayuganda ne basituka baveeyo batandika okumulwanyisa. Waliwo pulaani n'enteekateeka abazungu ze baali bateeseteese okwagala okulumba eggwanga lya Uganda. Museveni laba bwasindika bambegabe ne bamakinga sure ne bamanya ku pulaani ezo ezaali zigenda maaso e Kenya, era diiru n'egwa butaka. Diiru bw'emala okugwa obutaka, Mwami Museveni kwe kutandika okuteekawo embeera butya bwasobola okuyeekera eggwanga lya Kenya, oba okukyusa obukulembeze mu ggwanga lya Kenya butandika okuba nga bumusinza. Kubanga mujjukire ebbanga lyamaze mu ggwanga lya Uganda abbye obutitimbe bw'ensimbi, essente millions and billions of money. Era akakodyo ke yakola yateeka mu William Ruto ssente ne bakuba obukulembeze bwa Kenya obuwabaddewo obw'amazima n'obwenkanya ne babaleetera omufere William Ruto. Era William Ruto kwoteeka n'ono Dr. Kanokiza Besigye wakati ng'obataddemu Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ezo ze ddiiru ze babadde bazannya essaawa zino. Ako kazanyeze ennaku 7 ze baasibye Dr. Kanokiza Besigye baagenze ku pulaninga eruzira. What is next? They want to eliminate Bobi Wine out of Ugandan politics because Bobi Wine abazungu bamulemeddeko. Ekintu ekisinga okuluma Mwami Museveni n'ekimubobbya omutwe kati kino kankibabuuse, wadde muliko batono mbasaba okusharinga vidiyo eno esobole okutuuka ku bannammwe ababandiyagadde okutegeera ebintu bino ne information eno basobole okugimanya. Ekintu ekisinga okulumya Mwami Museveni omutwe, abazungu tebakyamuwa ssente. Ekyokubiri, abazungu bali behind Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebakyawagira Mwami Museveni ne gurupu ye. Kati abazungu bamubobbya omutwe, abazungu bamulumya omutwe, anoonya kikiddako, anoonya kikyeyandikoze naye tekikyasoboka kubanga abazungu baaganye okuddamu okumuwagira. Okitegeera vidiyo eno mugisharinge eri bannammwe abamu, kubanga abasinga ebyobufuzi nategeddemu kano mu ggwanga lya Uganda muwagira politics na muwawa, muwagira politics na bandwagon, mukozesa bandwagon effect.
okitegeera naye mbasaba temulinnya oba temuyingira mu kakodyo ka mwami Museveni yabateze omutego ogwo gugenda kwawulamu abamu buli bwe tuba tugenda mu kalulu mutandika okwetegereza wabaawo ebintu ebimu ebizannyibwa ebiri sensitive ebibakyusa emitima n'ebibaawulayawula kyekali akakodyo kennabasoose kennabagambye bwe baali basayininga 50 years plan aka divide and rule ye yali point number 1 mugende mubikula akatabo lwakuba nti yakajja ku maketi y'eggwanga lya Uganda akatabo k'oyo omusajja ke yasooka okuwandiika kebayitanga sowing the mustard seed singa munaagenda ne mukasoma mujja kutegeera lwakuba bannayuganda era omuzungu kyeyayogera kituufu bw'oba oyagala okweka omufirika information wandiika oba mugamba asome nkulayirira aganyabo tajja kumanya na kutegeera wabula bwona agenda n'osoma akatabo ka sowing the mustard seed ogenda kutegeera bano abasajja n'ebbanga lye batufugidde ogenda kutandika okuba challenginga tojja kuddayo kukkiririza mu bukulembeze bwabwe bw'ojja okumanya nti bano abasajja bafere era lw'ojja okutegeera nti eno gavumenti ya kibbi era yakiyiwa musaayi so abantu abana abampuliriza nzize briefly okusobola okubatangaza muki mu mbeera eyo mbasaba kubanga ekintu kye bayita opposition oba enkyukakyuka gwina kubeera mutima gwo tegwina kubeera nti nsoboga wankyukakyuka nange kampagire enkyukakyuka sooka omutima gwo gukkirize bwe gunakkiriza ogenda kufuna enkyukakyuka ate tewiyimirira ku muntu yenna nti nyimiridde ku ono nti nze ndi wankyukakyuka no it's wrong gwe kennyini beera wankyukakyuka enkyukakyuka etandikire ku ggwe awo ogenda kuba oyina enkyukakyuka entuufu mbaagala nnyo akuuma omuteregga ngenda tandika okubawangayo obubi ndowooza owulidde General Museveni bulijjo ye mu ndowooza ye alowooza nti nno mugezi nnyo era manyi nno mugezi era mugezi netujja kukikweka mugezi naye amagezi ge gasigala mu angeemu ekyo ekintu kyakoze Dr. Kizza Besigye yakikola n'eri mu 7 yo okuva lwe yajja wano obukodyo bwe baamuyigiriza Obote bwe yamuyigiriza ne yali president wa Tanzania oba yali yani ku mulembe gwa Museveni ologayawo tukunange ndi mwerabize mu bya history ne mumanyi president wa Tanzania yaliko yatendeka Museveni namala namuwa Obote abeere naye linnya liguse mumumanyi mumunonyeko yali president wa Tanzania ku mulembe gwa Milton Obote bamutendeka engeri y'okuttamu abantu engeri y'okuzanya mu politics tabivangako byasigalako tabantu batulugunye batiise basibe bawambe okitegedde kozesa banywanyibo okulwanyisa nate nga mussa kimu okitegedde bwato bwabadajjazanya ebintu bye ne mu lutalo lw'ensuku bwato byaluzanya kati alowooza ne ku guno omulembe omwagulanyi guno omulembe ogulidde otikame nti nira agenda kusigala ng'azanya ebizannyo byebimu nga mutemye bijja mutambuzaako akabanga ne bannayuganda kati babimanyi tokyalina gw'olimba biri bye balimba bakitaffe mu gyali myaka gya 8 okugenda mu nsiko n'abalimba n'abasudiya ne bamuwagira tokyayinza kubirimba ku guno omulembe kizibu era option General Museveni gyalina eri egi bakalulu kyokka talinawo option ndala teriwo kubba kalulu kyekimubeezaawo naye neneebuuza nti n'obulamu alina option yaabwo bugenda kya fuse VM alina option eyeekomyawo n'abeera live again tagirina kati kino gyonna emizannyo gyazannya gigenda ku kyolunaku olwo byonna byapanze byawulya naapanze ateeseteese ategese era kino genda bwekiti byetubbye birina okusaba mu ngalo zaffe aganyabo ndayirira wano General Museveni enzija gye yajjamu nga talina wadde esso nga talina wadde kumuunye nga n'emmundu ezaalwana lwakuba nti yali era minisita wa defense ku mulembe gwa Milton Obote kati yabbayo bumundu awo bwe baali bamuwa okumukuuma nafunayo ne banywanyi be yali aleese nga bwe gamba nti leeta abantu bwe babeere nga bakukolera in opposite yali yaleeta abo abantu be ono gaye yagamba you shoot you oyo ne banne nga bali mu gavumenti y'Obote mu magye
naye nga bakolera General Museveni ye yabaleeta n'ateekayo abantu be kata bwe yayita bane mujeshi tugende tugezeeko tulabe okitegedde be 207 bakola ki emmundu 27 za gamba bagadi be bali bamukuuma Obote yali bamuwanga Minister wa Defense ogattako ne banywanyi be yali ateekayo mu baje kubanga yali Minister wa Defense yalina olukusa oteekayo abantu be n'abateekayo awo bwe yayitayo abaali bamukkiririzaamu ne bakola ki ne balumba kati bonna ekisooka bagenze kati abaliwo tobanyumiza ebyo wadde bayinza okusirika kati nga wooli naye olunaku Museveni lwagenda okuvaawo bweruti buli legacy ero egenda okusaanawo addeyo nga bwe yali nga talina wadde 10 byonna bye babbye byamanyi nabitadde mu mannya g'abaana abakoddomi abooluganda amazima bijja baggibwako kubanga byabannayuganda babbibibbe tewali path eri kiriya gye babifuniddemu kati omuntu afunye ebintu mu bukumpanya mu bubbi tebisobola kuba bibye bagamba nti bw'olimala okubba bakubbe naawe